Kayimba kebbanga lyonna. Memukafudde ekyo. Olimba. Nendoza naye mu wakola okewulira. Olwa kayimba kokola n'okewulira. Nkyebaza bwebaza Katonda kubanga kuyimba kuba mukisa. Buli muyimbi afulumya oluyimba awulira hit. Nga lulungi. Luba lulungi. Naye Katonda akwatirako obukwatizi ne lukola. Okay. Oli otya? Ndi ogamba otya ddaali. Tubulanye nnyo twekyawa twevaako in other words naye nze no mbeera nkulaba ku TV nange nkulaba mu nnyimba ava mu nnyimba nze mba na recordinga nengenda naye nkulaba we naweereza kasenga n'ogamba naye Amiirah obuze Amiirah gwe obuze nengamba gyendi naye nga tompulira nga sikuwulira baana bagamba ki balungi mpozi tuli mbomeka kozi kyalo kiramba nafuka mama wa ggwanga nzaala eggwanga lyonna lyange naye si wabi awo si wabi kituufu bambulizeko abatulaba abalabi ba BBS abawagizi ba Princess Amiirah abawagizi ba tucacance mikwano gya Florence bane Florence wine mikwano olimba kala nampa omukisa gwolina olimba naye no ogulina abantu bakwagala bane mbera ku TikTok nenda bagamba tubakuposinga nze ndowooza gwo postinze ogenda okulengera toyinza kuyisaawo nga tulabe postinga 4 ku 5 nga bapostinze Florence olimba simanya bamire wa Flow Vicky wa Flow oyina bayitirivu just no bambi bangi ate abantu abasinga balowooza zange it's a blessing I know Amiirah blessing bambi mwebale kuwagira Flora waffe mwebale nnyo n'abawagizi ba Amiirah thank you so much mwebale kola ngezaako okoze endongo ngezaako gikola okoze endongo mwaka oguwedde watuwa notuwa naleeta senga yeko mwaka ogwedde mpanise wa mwaka ki mpanise waguli okay wa 2022 2023 nteekamu senga yekka luyimba lulungi olaba tulowooza nti otuwadde nnyo naluteeka wakati waluteeka mu gwa mukaaga yes ne running ani yawandikola oluyimba bamwita Fahad mwana namusanga eyo wa Brand Beats yawandika oluyimba olulungi naawe waluwulira nti lulungi no ate nno nze nasooka nenduyisaamu amaaso oli naluwa ne manager wange nga naye talwagala fena katugaba kali childish omanye ebiseera ebisinga oluyimba lwolowooza nti luno lugenda kikuba lwe lutakikuba saate lwotataddeeko birowoozo ne lukikuba katwagana tuteekeyo tewali kyakukola kirina nnyimba banange ate ne lukola ndooza nawe n'olwewuunya sente z'okoledde okwo ez'emikolo mpitirivu alhamdulillah sijjula wadde nga bwe bityo tukola bwe tukuzaamu oba olina okuzaamu basically generally omwaka gwa 2023 nga gwe omuntu gutambudde gutya gubadde mulungi sirina kyengugamba kubanga abantu bakola ennyimba n'amala omwaka mulamba nga ateekayo ennyimba ne zigaana nateekayo olumu ne lujja yes nabeerangako nga ndaba mutadde ku gundi kuninga nalaba nga mutadde mu countdown kuziriko banaye ne muzidisikasinga ne nga mukama nzaani okubeera ku BBS nga nawe wagenda kunjogera wanaye akasenga kali wali ne nga mukama oli wa buyinza ku bunafu bwange naawe okimanyi nti oli munafu kimanyi ndi munafu naawe okimanyi oli munafu lwaki oli munafu nga twakimanyi olaba oli munafu naye nga bw'oleeta okola kati bw'oteekamu amaanyi golowooza nsonga ki lwaki onafuwa like bwe kiringa nga bw'onooba ng'osaba Katonda n'abaako kyakukolera oluzoolagaya kakati buli lw'omanya nti nno nina omukisa bwe naateeka kajja kugenda kati otuuka n'ogamba kajja kumazaako omwaka tomanyi Katonda ayamba yeeyambe anti bwe buzibu bw'oteeka bw'oba ng'olina omukisa ate n'okola byongera okutambula naye 2024 omutandikiddewo sigenda kuba munafu ku luno mwe mugenda okunneeyasimula mugamba Amiirah nedda olimba osusse kati komeo tumanye lwaki 2024 tugenda kumwasimula kyanjawulo ki ku luno kyasuubira kyagenda okukola luli ebadde family nti ebadde okwasaganya family n'ebundi byebadde bikunafuyamu covid yankosa
covid yatukosa nzijukira nga tutambula tuveemu tudde tudde mukwano covid nzijukira gwe wantwalako ye twajja wali ku furniture ngamba Florence mutambula notambula nga nze simanyi nti abantu bakyatambula batambuzawo bigere kati soka tukole ku nsimbi tugenda kubeera nga tukawo ne Princess Amiirah tulina olimbo olupya lwe tugenda okubeera nga tu premiering wano olwaleero temuva